Okusinziira ku biwandiiko by'akakiiko k'ebyokulonda, abantu ebitundu 72 ku buli 100 be baalonda mu kalulu ka 1996. Ebitundu 69 n'obutundutundu 7 ku buli 100 be baalonda mu 2001. 69 n'obutundu 2 be baalonda mu 2006, so ng'ate ebitundu 57 n'akatundu kamu bokka be baalonda mu 2011. Ate era nabano officials abali ku mulimu guno okubeera nti bakola nga bwe kisaanidde. Mu kafubo ak'okwongeza ku bungi bw'abantu okwenyigira mu kulonda, ebibiina by'obwannakyewa byavaayo omwezi guno ne bitongoza enkola gye byatuuma votability okulaba nga basomesa bannansi okwagala n'okwenyigira mu nsonga z'okulonda. Kyokka nga ebbanga eryateekebwawo akakiiko k'ebyokulonda abantu okukebera enkalala z'okulonda lisemberera okuggwaayo, waliwo okutya nti bannayuganda bangi bayinza obutasobola kukebera nkalala zino olw'ebiseera ebitono nga kw'otadde n'abakungu abavunaanyizibwa ku nkalala okutuuka ng'ekikeerezi. Twagala okukubiriza naddala bekikwatako abali ku mulimu ogwo ogw'okulaba nti enkalala ne cards weziri okulaba nti bakola omulimu gwabwe nga bwe kisaanidde. Wano nno Dr. Livingstone Sewanyana akulira ekibiina kya Foundation for Human Rights Initiative waviiriddeyo n'asaba abakungu mu kakiiko k'ebyokulonda okulondoola ng'abakozi baabwe abavunaanyizibwa ku nkalala zino okusobola okutuuka mu budde ne basobola okukola ku bannayuganda. N'akakiiko ak'ebyokulonda okulaba nti kalondoola aba-officials baako wonna we bali okulaba nti batuuka mu biseera bakola ekyo kye basaanidde okukola kubanga ekiseera ekyagerekerwa kitono. Ekibuuzo ekiriwo kigamba ddala ennaku 23 zinaamala bannayuganda abasoba mu bukadde 3 okukebera enkalala. Jocelyn Nakibule, WBS.